ebintu obyogerako ki obiraba otya ate era njagala okwebaza mmwe mwenna abatuwuliriza nga musinzira mu ggwanga erya Rwanda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abasinzira mu ggwanga erya Tanzania, abasinzira mu ggwanga erya Kenya. Yonna gye mukolera eyo emirimu egy'enjawulo. Mwebale nnyo okubanga mutuwuliriza n'abasinzire South Africa. Waliwo n'abaŋŋambye basinzira Egypt. Mwebale nnyo kuba nga mutuwuliriza. Olunaku olwaleero yogera naffe ku mitwe emikulu egigenda mu maaso mu ggwanga. Oba egibaddewo mu wiiki eno. Ali ku simu asookedde ddala yogera naffe. Hello. Sebo weebale kuweereza. Kale muganda wange. Nze Myasi, omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano Entebbe mu Kitoro. Yiyi Myasi, towonanga era. Weebale kuweereza Sebo, munnaffe. Kale naye ggwe eddagala lyo liganya okukolako? Oliwona ddi? Towona. Kuwona bagabayo ebirabo. Leka naawe. Genda maaso. Sajjiwa. Naye Sebo mbadde nsaba ompe ku nnamba ya nnamwandu w'omugenzi. Mugenzi ki? Dr. Cyprian Kizito. Naye gwe bannamwandu obaagaza ki? Buli kaseera onoonya bannamwandu onoonya bannamwandu. Eno naawe olimba. Ng'olumirirwa nnyo bannamwandu. Bannange. Leka naawe gwe okolola. Nkutte n'emmenyera. Wangi. N'ekisajja gwe gwe okolola. Gwe onoonya bannamwandu oba obaagaza ki? Lwaki tonoonyayo abakyala abalala? Bannamwandu n'obavaako. Baba mu nnaku yaabwe balina ebizibu byabwe. Kale mpa ku nnamba ya Winnie Nwagi. Winnie kati ogenda gikozesa ki? Omwagaza ki? Mbadde njagala nziniremu nga bwe yeeyambula nga bw'atera okukola mu buvidiyo. Wali eri ogufubago. Ekisajja oba kyaba ki? Bannange ab'Entebbe mu Kitoro mulabye mwafuna Myasi. Anyway, ali ku simu omulala yogera ku bigenze maaso mu wiki. Hello. Sebo. Wangi Sebo. Omusazi w'ekajjansi nze ntuuse. Yes Sebo, omusazi w'ekajjansi. Agamba ati. Mwebale kuweereza Sebo. Ngezaako nammwe mwebale okuwuliriza. Naye ab'e Tanzania lwaki bakozesa nnyo omunnyo mungi? Ab'e Tanzania? Omuntu n'abaamu omunnyo omukabwe gutyo ng'alinga abadde talina bawabuzi mu byandya mu State House. Owaayi, kyendowooza ky'oyogerako Sebo. Omusezi. Ate oli mwana muto era nzire mu by'okunnyonnyola. Genda mu maaso taata. Sebo nze mbuuza. Wano mu Kereziya we baaziise Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga. Wanaabanga w'abakuumi. Lwaki? Anti mu kuziika nalabye nga bakuba emizinga. Njagala kumanya oba tewaatubeerere wazibu kutuuka. Mwe baani muganda wange, mwe waani Sebo? Lekerawo nawe okwesiriwaza. Sijja nako waliwo aleese ennyama. Ab'ekajjansi tubabuuzaako nnyo n'ebitundu ebiriraanyeewo. Ali ku simu omulala yogera naffe. Wangi nnyabo. Nze maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe ku ffaamu y'amajanja. Ye maama ogamba otya leero? Nawulidde mbu abakazi abampi bafunye essuubi oluvannyuma lw'okulaba mukyala w'omuyimbi omusenego ono Akon. Oyo ye nnyabo. Oluvannyuma lw'okulaba mukyala w'omuyimbi oyo bwe yenkana mbu abakazi abampi nabo baafunye essuubi. Naye njagala okubagamba nti bannyabo obumpi okutali mpisa
tebugenda kubayamba. Gwe mumpi, gwe muyombi, toyagala kunaaba, oli mukyafu, owemula, kyokka naawe oli awo. Mbulaba ne Akon alina mumpi. Nange nsobola okufuna omusajja ow'akabi. Gasiya buloolo. Sigala ne banno bwe mufaanaganya empisa. Saagala. Bawulidde nnyabo. Naye ono Winnie Nwagi. Omuzimu gw'okweyambula lwaki taguguza Bootylicious Daisy? Mwana muwala yeeyagalidde ku nsi. Kansuubire mu ggulu. Tujja genda tuli bwereere. Kubanga oyo omukazi ayinza okweyambulira bamalayika mu ggulu. N'atukuba ffenna ebisiraani. Mukama n'anyiiga n'atugobayo. Omukazi ayagala okweyambula oyo. Nze ndowooza nti gavumenti esaana enoonyereze ku bantu abatunga engoye za Winnie Nwagi. Kirabika Winnie Nwagi engoye bamukolera zisiiwa zokka. So malicious. Mpulira bibyo nnyabo. Ate ekyokuziika Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga mu kkanisa. Mu Lungereza si kye bayita sleeping in church. Sleeping in church tekuba kusumagira, kwebakiriza mu kkanisa. N'ogamba kati ye yatuddemu ntuule. Nze ndowooza era yagalamiziddwa. Sleeping in church. Genda maaso. Olaba tutya mu bitooke gye baziika bajjajjaffe olwo mu kkanisa. Olowooza ye wanaatwanguyira okugenda. Gwe kubamu akafaananyi nga Reverand agambye tuzibirire tusabe. Nze ng'era nzibirira nga nkimanyi nti mu ekereziya mulimu eyeebase. Lwakusirika naye ekintu kino kyannumidde ebbanga. Ate mpozi nga tewalibaayo mu maaso ya kiro. Naye nze sijja kulinnyayo. Oba banannangira bannangire sifuddeeyo. Nnyabo. Ate nze nkubuulira ekyokuziika Ssaabasumba mu ekereziya kigenda kuleetawo obuzibu. Butya? Abantu bagenda tandika okusaba babaziike ku mirimu gye babadde bakolera nga bwe baakoze ku Ssaabasumba. Ojja kusanga omuyimbi ng'ayagala bamuziike mu studio. Owa takisi ayagala bamuziike mu yingini. Omusuubuzi ayagala bamuziike mu akeedi. Naye bannange benja okusinga okusaasira be basimi ba kaabuyonjo. N'abalala benja okusaasira be banneekolera gyange. Abatunda akaboozi. Oba gwe kubamu akafaananyi banaabaziikawa. Nange simanyi oba mulimbo za gavumenti za kanso. Kirabika gwe munnamawulire yakola risaaki olowooza bayinza kubaziikawa. Nvaako. Ombeeredde kyo. Ab'eziro bwe tubabuuzaako mama Joan tulabira abalimi ab'okukitundu nga lwaki nedda. Alright, olunaku olwaleero waliyo bambi abaweereza obubaka bwammwe ku WhatsApp wano. Bamukozesa voice note. Abantu ate kababuulire buno obubaka bwammwe bassebo ne banyabo. Asosono mwebale kuheereza, mwebale kukyemeza, mwebale mukola byonna nsiima. Amazina University Agabakuruka Jordan nintumiraho nindamusya abeekayo mwami n'omukyala Yoramu Kayogole nindamusya mwanyinaze Kandwano Ibrahim namusinga kwenkulu wange nalongo Chozi Ekoltalo Praxeda nindamusya abantu ba Western Community mbona namusya antikasifanaga. Okay. Presenter webale kuweereza nze Kisubi Awuswa ne Dubai ntumirako omwagalwa wange
ali Saudi Arabia nti mukwano mukyala wange nkwagala nnyo era nkwekuumira. Nentumirako ne sister wange Janati Lunkuse awo ku Mwenda. Presenter mbadde nsaba kungambira ku mama Joan akkirize muleteko auto ajja alabe ku zibuji Khalifa, ajja alambuleko ave ku famu y'amajjanja eyo gy'abeera buli kaseera asobole okusaaliza ku mujja we nga naye alinnye ku nnyonyi. Alright, katukome kwabo. Mama Joan nkiwaawulidde eby'ennyonyi oba ennyonyi tagitya oyo. Alright, ali ku ssimu omulala beera ng'oyogerako naffe ku ebyo ebigenze maaso mu mawulire. Sebo oba nnyabo, hala. Alo? Wangi Sebo. Paatiri. Paatiri? Nsaba bansonyiwe. Omanyi tuli wano tusabira mwoyo gwa mugenzi. Mwafiiriddwa? Omugenzi Archbishop Cipriano Kizito Lwanga. Mukama amuwummuze mirembe. Tubadde tumusabira mu linnya lya Paatiri n'omwana n'omwoyo omutuukirivu. Mumusabira kati essaala yembadde ku bwongo. Weebale kunsonyiwa naawe Mukama akuwummuze mirembe. Wangi Sebo. Bw'onooba ozzeeyo ewaka okuwummulamu. Genda maaso. Kiwulenge Piriton, omuvuzi wa takisi wano Nansana ku Yesu amala. Speaker of Parliament to be. Sebo nnina ekibuuzo. Genda maaso. Singa mpola omuntu ssente ne tulagaana olunaku lw'alina okuzinziriza, bw'azikomyawo ng'olunaku terunnaba kutuuka, ne mmuwaabira ku poliisi bamusibe olw'okwetumiikiriza, mba nzizizza omusango.